okugamba nti ojja genda okumira bajjajja b'omuntu fe tunaasigalawo abatagende kukukuma. Jeno Erika Yanja waali tomumanyi ne Ajibeeka waali Seba Ajibeeka omukulu atulese mu ngalo zammwe mu ababiri. Mukama wange Jeno nsaba nkutuuseeko amawulire ago nti tuli bangi nnyo. Mukama wange ne Ajibeeka beegayirira nga mbasaba nti mutujjukiranga. Akokusatu ngenda koona ku baana bange mwe baana baffe ab'entumbwe y'amatiya mbeegayiridde temugezaako ne mutuswaza. Matiya omusingi gwalese tegulekeka. Omu ku mmwe bw'anaakola ekyekivve netero kizza musango gwa ntamu ku lw'entebe naziba ku mukaaga nayo tuli nayo wano. Awo nno wensaba nange okubanjulira muzzukulu wange Masagazi Richard Cliff semberako wano ne muzzukulu wange Engineer Ben Misaga gwemanyi obulungi akulemberanga Sports Club Villa kati akulembera Pare oba musembereko nange bandawe bweni omunene otyo. Nsaba okoola ennyumba yange Ernest Luswata nayo tuli nayo wano. Ennyumba yange eya jjajjange Mulisi Njawukana Gere Kasamba Lyanda Ennizi nayo tuli nayo wano. Omukiise ali okumpi begattekawo. Thank you. Ennyumba yange eya jjajjange Yohana Nkoba omukiise ali okumpi Kakona. Ennyumba yange eya jjajjange Salumini Kabaalu omukiise ali okumpi Kakona. Ennyumba yange ya jjajjange Njawukana Erukerere nange ndi wa mukisa okuba nawo wano. Ennyumba yange ya jjajjange Lukagali nsaba naawe osembereko wano. Ennyumba yange ya jjajjange Kyakulagira. Ennyumba yange ekiikiriddwa Nyanja Erusalira. Ennyumba yange eya jjajjange Edward Weema Muguluma. Mumufunze ennyumba ezo nnyingi nnyo. Tensembyayo akatalekeka. Bazzukulu bange nange ndi wa mukisa okubategeeza nti siri munnabyabufuzi naye abaana bano ababiri ng'ogyeko oli gwe mmanyi obulungi ow'oku ntikko sijja mwatula naye mumulaba waali oyo yali sembayo naye omwana ono Mpalanyi John Paul namulabyemu essuubi era ne muwandako eddusu. Omulala ye mukulu Kisekulo oyo tansuuliridde ewaffe Nninze Kaliisizo. Mbasaba mubalabiranga ddala nange bensembye. Mwebale kumpuliriza. Omukama abeere nammwe n'omwoyo gw'omugenzi. Omukama weebale nnyo coordinator weebalire ddala. Bano be bazzukulu bange amaanyi gange gandi mu mmwe. Njagala okubajjukiza nti omugugu Matiya gwe yabatisse mu nnaku ennya eziyise mukwetikkire ddala era mukukkuse. Yabadde ng'atuwa mesegi okugitwala eri abalala nga yeetaliiwo. Neeyanziza nnyo neeyanzeege nze Omutakatika Bakyakawalya ntudde Nninzi Kaliisizo ku lw'eddimu awo ku kanaala. Mwebale kumpuliriza. Omukama abeere nammwe. Sebo tweyanzeege sigasimbeere ntandikubidde mu ngalo kubanga obubaka obw'ekika obuwadde. Embeera gye tulimu ya bunkenke mugimanyi bulungi. Twagala kuggalawo omukolo guno kubanga tulwedeka nga 15 maidi yaffe etuuke. Naye nsaba omukadde Jennifer Nakku anti waffe akiikiridde maama waffe ali e Bungereza ye atuuse obubaka lwa Nnamwandu. Nsaba tumuwe dakiika 2-3 muwulirize. Maama nsaba otuuse obubaka obwo. Bw'oba omaze lujja kufuna abaana abakulembeddwa muwala waffe Nabbaale nammwe mujje mutuuse obubaka bwammwe ate oluvannyuma tubabuulire ekiddako.
okusookera ddala sooka okwebaza ekyokubiri neebaza buli muntu yenna yenna neebaza buli muntu yenna yenna azze wano ku lwa mwami Mujuzi mukwano gw'abangi nze nja muyita mukwano gw'abangi kuba indeed abadde mukwano gw'abangi nze mbadde ngamba twanikyusiza ndoza n'amannya gonna ne tumuyita mukwano gw'abangi nzize wano lwa mukulu wange Marion Nakimuli nzize kusoma obubaka bwe naye nga sinna busoma nze nga nze njagala okwebaza Jeno Kayanja sebo tweyanziza nnyo tweyanzeege byonna byetukoledde Mwami Deo sebo tukweyanziza nnyo tweyanzeege Mwami Bosco tukweyanziza nnyo mwebale okutuli olw'omwoyo mwebale butakusosola mwebale kukumakuma abantu mwebale byonna byemukoledde omwami waffe ekyokubiri nyanyiriza neighbor wange Emagere His Excellency Bobi Wine so tufaniriza nnyo buno bwe bubaka obuvudde wa mukulu wange e London gyali tasobodde kubeera naffe wano mbeera buli omu yonna yonna gy'amanyi mbalamusizza nnyo mwenna era kitalo nnyo ntuusa okwebaza kwange buli kinoomu alina kita mu kufiirwa n'okujjanjaba mukwano gwange naye nebaza ekyensuso Jennifer nga senga mbadde nkusaba mukwano oyimirireko senga na Mujuzi nkusaba oyimirireko omukyalo oyo abeereddewo nnyo omwami waffe nkwebaza nange mwenyininyini akensuso mukwano tweyanziza nnyo Apollo Mr. Baker Mwami Sebuufu n'omukyala mwebale nnyo n'agamba nti tajja kusobola kumira nooli naye mwenna okunyolwa kungi nnyo nnyo okuba nti siriiwo kuziika mukwano gwange era omwami wange nsaba Mukama amusonyiwe byonna ebyamusobako abadde mukwano gwange taata w'abaana bange muganda wange ate era nga mwami wange kizibu nnyo okusanga ebintu ebyo byonna mu muntu omu batuso obubaka twayagadde nnyo boogerenga taata waabwe wali wano naye obubaka olwa puroguramu nga bwetambula tubasaba bajje mwenna abaana b'omugenzi Matiya Mujuzi Luswata tubasaba mujje wano mutuuse obubaka bwammwe era mwebaze n'abantu bano bonna olw'ekitiibwa kye batuwadde nga famire era ntwala omukisa guno okwebaza bazeeyi baffe bye tuli nabo kati abalamu okusookera ddala nsooka ne Jeno Kayanja tweyanziza nnyo olw'omukwano gwo ne Daddy. We are so grateful. Mukama yekka yayinza okusasula the time you've given him and us and the love you've given him. We appreciate. Nebaza bataata bange Uncle Deo tweyanziza nnyo Uncle Bosco tweyanziza nnyo olw'okubeerawo ne mutegeka si kyangu
kiseera kibi nnyo kya kunyolwa naye tugumye ne tukwatiza wamu. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Ntwala omukisa guno olw'okwebaza ne ssenga waffe Ssenga Namujuzi abaddewo mu kaseera akazibu akazigizigi akatali kangu. Ssenga tukwebaza era tukusabira obeere mugumu era naffe mu ngero tusabira tubeere bagumu. Era nyongera okutegeeza abakungubazi siina kyensobola kwogera wabula okubeebaza olw'okutwala akadde okujja muwerekereko taata waffe abadde mikwano gyammwe abamu taata jjajja. Siina bingi nnyo byakwogera wabula okubeebaza ate n'okubasaba mutusabire tusobole okuyimirira awamu. Si kyamu ddala. Abakungubazi bannaffe tweyanziza nnyo okujja okutubeererawo mu kaseera kano akazibu ka muzeeyi waffe. Muzeeyi waffe abadde musajja nga wa mazima nga akwasa empisa ate ng'alina principles. Era abantu bonna abamwogeddeko muwulidde ebintu byonna bye bimwogerako era naffe bwatyo bwatukuzizza. Era nga tujja kufuba okutuukiriza byonna ye byawulira byayagala awo mule mirembe. Tweyanzizza nnyo mwenna abazze abamubeereddewo. Muzeeyi, he has been a gentleman in all manners, being it, I don't know what I can say, smartness, behavior, everything. He's a gentleman. And I can say, Muzeeyi, tweyanziza nnyo bannaaye otuwa erinnya lino n'abantu abamu badde tebatumanyi naye abamu batutegeddwa kuba Muzeeyi. Tujagezaako okutuukiriza ebintu nga byabadde akola. Tweyanziza nnyo bannaaye. Mukama amunzi. Sakunyamba kozesa muliro. Sakuze muliro. Bakungubazi bannaffe mwenna tusiimye nnyo, tusiimidde ddala abazze okutuwerekerako mukadde waffe, kitaffe, muganda waffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neeyongera okwebaza abantu b'oku kyalo kino Sagala, Kyakkonda, wa mwenna abazze okutuwerekerako. Bannange tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Naye mutugumye, tujja kutambula bumu nammwe, mutuwe amagezi naffe tusobole okwekumaakuma nga famire, tusobole okuba nga tuli bumu. Bannaaye, nammwe bwe kibatuukangako naffe mutegeeze tujja kubeera bumu nammwe. Mukama abaleese, tusaba abakulembere abazzeeyo mirembe. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Atwagala okubebaza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi banyama ne bassebo mwebali eddala okutuusa obubaka nga musiibula taata wammwe omukulu Matiya Mujuzi Buswata. Nsaba Katikkiro Bamweyana Asad, Mukama wange ojje otuuse obubaka obw'ebika eby'enjawulo n'okuviira ddala embuga. Ssebo otweyanzizza. Bakungubazi bannaffe mwenna, Ssebo kampite Katikkiro omutima gye wano tusobola okula obubaka bw'abajjajja abakulu ab'Australia. Ssebo Katikkiro, bannange ffe tuli byabaabufuzi era tetusaba kalulu. Ebyaffe bigenda kuba bya ofuko kubiri wano essaawa zino. Erinnya
nze omulangira Bamweyana Assad Katikkiro w'Olulangiro oluva Ekibola Musinga wa Ssekabaka Wenyi nga ndi wano ku lw'abajjajja abakulu ab'obusolya mu Buganda mukulu mujuzi gy'abadde aweereza. Mukkirize abakungu basi mwenna abali wano mulaba mwenna gavumenti twatandikira mu kutuggalira mu lockdown naye tebikoze. Kati akaseera kano social distance gye bagamba nayo tekoze. Bannange mbasaba ba gavumenti bafaaza abantu mwenna yasebo mukodomi wange President Museveni omututegeereze nti akaseera kano abantu baali badde bakyusa ne tuva ku nkuba eri ne tukyusa ne tugenda tubeerawo tutya nga ne korona waali. N'ekyokubiri ne bayigiriza abantu olyaki korona n'atakutwala oba n'atakwanguya oba n'akulemerwawo. Ebyo ne byakabaka ba Buganda bwe bigamba. Bannange ku buuyi buno nkirize nsooka embanjulire Katikkiro munnange azze ku lwa jjajja Kasujja Ebusujja. Erinnya Katuluba Sebunya buno nga wano nzize wano ku lwa jjajja Kyesimba Kasujja kubanga omugenzi mujuzi sikabugaali Matiya abamuzaala bange ye atayagadde obukojjaawe. Tweyanziza Katikkiro Sebo Muhammadi Ali Luyombo Kibirige ssentebe w'Abengeye naawe tukwaniriza. Mukkirize nsooke mbaanirizeeko wadde ndi musajja Muyisiraamu ti Mukama mulungi era ezo ze mbeera ze. Ozanna ozanna weewaawo. Abayisiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange obudde nga bwe buyise bajjajja baali badde wano ku lw'amaanyi omwoyo gwa Buganda ogutafa mukulu mujuzi gwabadde nagwo eri Buganda naye bajjajja tebeetaba mu mikolo gino. Ate era nsuubira nti bwe banaaba bamumaliriza okuziika bayinza okuba baali badde wabbalibbali awo era obudde buyinza obutafunika olw'embeera eriwo nga temutunenya ffe Bakatikkiro n'abazzukulu abalala ffe tukiikiridde bajjajja ab'obusolya ba Buganda ku kufa kw'omuzzukulu waabwe Matiya mujuzi Sikabugaali. Abadde n'omwoyo gwa Buganda ogutafa akoze buli kyetaagisa okutuusa Buganda weeyina okubeera wadde tagigusizza. Mu kaseera kano ng'obudde bwe butaliiwo nsaba mukkirize nyina obubaka bwa mirundi ebiri. Obusooka nga sinasoma obw'abajjajja muleke mbatuseeko omubaka wa Paapa Kagge yawummula Tofiri Kivumbi Malokweza Emeritus. Tubadde tujja ku makya naye yateeseteese nga tulina kutambula babiri naye essaawa egenza okuwera nga waliwo ebizibu ebiteebereke byagana wanyina okweggala nga takyasobola kujja mu lugendo luno. Ssebo Jeno Kayanja omubaka wa Paapa akubagiza nnyo abaana b'enju. Omusirikale wa Paapa akubagiza nnyo abooluganda abakona b'emikwano abaana ba Mugizi ali wamu nammwe lwakuba mwannyinawe ali ku kitanda aliko kikuba mukono bamukomeza mu kkubo n'addayo. Obwe bubaka
sirikale wa papa mu Uganda, omusajja wa kabaka eyawumula eyaliwo essaza Kaggo ery'Ekyaddondo wewe wandise kuba tubadde tutambula babiri. Ekyo nga nkimaze ngono bwajjamu obubaka obwo bannange banna nga bwe tuli mulekerawo okukozesa ekigambo ekigamba nti amannya gange. Ne bwe luba Luzungu bakugamba nti what is your name? Tebagamba nti what is your name muzi. Omuntu oba n'erinnya limu n'eddiini yo mugambe nga nti erinnya lyange nze gundi. Obwakabaka bwa Buganda buno bubaka buvudde eri bajjajja abakulu ab'obusolya mu Buganda ebika 5 n'okweyongerayo. Obwakabaka bwa Buganda, olukiiko lw'abataka abakulu ab'obusolya, ofiisi y'omukubiriza Bulange Mengo, eri ab'enju y'omugenzi Matiya Mujuzi Sekabugaali. Ensonga okusaasira eri ab'enju y'omugenzi Matiya Mujuzi Sekabugaali ku lwange w'olukiiko lw'abataka abataka abakulu obusolya wamu ne bakatikkiro baffe tutuusa okusaasira kwaffe eri ab'enju y'omugenzi, era kati omugenzi Matiya Mujuzi Sekabugaali bannaffe kitalo nnyo. Mujuzi tubadde tumumanyi bulungi ng'omuzzukulu omuwulize ow'amazima ayagala ennyo ennono n'obuwangwa w'obuwanga bwe, omuzzukulu kyagamba kyali okulabanga obwakabaka bwa Buganda budda mu kifo kyabwo, ate n'okuuma ekitiibwa ky'obwakabaka. Alwaniridde nnyo kabaka we mu bintu bingi, naddala okulaba nti obwakabaka bunywevu. Tujja kulwawo nga tumujjukira olw'obukozi n'obujjumbize eri ebika n'abataka. Abadde omusajja ow'amazima naddala ku nsonga ezikwata ku bwakabaka bwa Buganda. Tufunye eddibu ddene olwa omuzzukulu waffe oyo Katonda gwatutte. Tusaasira ab'ekika ky'omutima naddala omutaka Kakeeto n'Obuganda bwonna olw'okuviibwako omuzzukulu ono. Tujja kulwawo nga tumujjukira olw'emirimu gye abayise mu kiseera kino ekizibu eky'obuyinike, era omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze kisa. Gutusinze nnyo ayisa abasajja ataddeko omukono ye omutaka Kayira Gajuule FD Kasibanto owokuna omukulu w'ekika ky'Embogo, era omukubiriza w'abataka olukiiko olukulu olwa Buganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala n'obubaka obwo bannange n'ebiseera nga bwe biri. Mukkirize tukomaawo obubaka obuvudde eri embuga ya Buganda eri abakulu abajjajja abakulu ab'obusolya obukulemberwa jjajjaffe Kayira Gajuule. Erinnya nze omulangira Bamweyana Asad, Katikkiro w'olyo olulangira. Mubeere bulungi, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Twagala okwebaza Ssebo Katikkiro olw'obubaka obwo. Banyama ne bassebo tusigaza abogezi babiri bokka. Ajja okuggalawo okwogera kuno aye munnamagye ow'amaanyi ennyo General Kayanja, naye nga tannaba kwogera mukkirize mpite Pulezidenti wa Uganda addako. President wa National Unity Platform era omukulembeze wa People Power mu Uganda. Ssebo Bwana Kyagulanyi Robert Sentamu tukusaba Ssebo wejje
webalire ddala bakadde baffe mu ddiini mu bice by'enjawulo okuva mu parishi ebikira ssebo Brigadier General Kayanja ssebo Major General Musonyiwa ssebo chairman wange atwala Mwakiso Mukuumatya Bwanga Bwanika chairman atwala district y'Ekyotera alabyeko wano mukulu Kintu babaka bannange aba parliament mwenna basebo ne bannyabo kitalo nnyo kitalo ddala ekyamukadde waffe amanya gange batuwabuddemu wano erinnya lyange nze Kyagulanyi nerya Sentamu nalyo lyange kuba lyali lya kitange nerya Bobi Wine nalyo lyange kuba nze nalitandikawo ate abalala bampita mu baana wa Kabaka yenze nkulembera ekisinde ekya People Power era nga nze mukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform ziri senkagale mu National Unity Platform tutulina senkagale tubeera na mukulembeze basebo ne bannyabo ntuuse ekikeerezi newankubadde mu nnono yaffe okuzika osobola okutuuka essaawa yonna naye nga bwe mumanyi bannaffe mwenna abavudde ku luguudo oluva e Kampala mumanyi nti wabaddewo road block nyingi nnyo era okuva e Masaka okutuuka wano newankubadde bulijjo tuvugirawo eddakiika 30 kitwalidde essaawa ezisukka mu 3 kubanga